Tuli wankulu kuko omulungi atulaba akawungezi k'olunaku olwaleero ku kivulu kya Alien Skin Nkwacho Festival 2023 ennaku z'omwezi 31 nga tuyingira omwaka 2024. Njagala okubategeeza nti sofa ekifaananyi si kibi. Abawagizi abakajja mu kifo kino bebo aba Alien Skin abaddala. We ngamba abawagizi abaddala Omudo gwasomyewo dda, abalenzi n'abawala bali mu kwegaaya. Tera wakati mu mbeera wootunuulira engeri buli omu gy'ayambaddemu oba engeri gye bavimbamu, walabira ddala nti be bali abavubuka be babagambako ba anilule n'abaana abawala. So embeera simbi. So far so good. Kino kigaba ekifaananyi ekirungi, ekifaananyi ekyenjawulo, era kyongera okulaga nti Alien Skin to me ku kino kyendaba wano wali nnyo. Muyinza okuba mu kitundu lya mu numbers ng'abantu mwagala kubeera excited na numbers nenyingi, oba kye mwalabako ku Freedom City bino ebintu byanjawulo muko. Okay, waliyo n'omulala asobola okubiyingizaamu olunaku olwa 3 lubeera lwa kubinukamu, luba lwa buli omu. Neutral ground yemala okubeera ng'oweyinga amaanyi g'omuntu. Naye to me bwe mba nga ate nzize ku ground nendaba nga abawagizi bebo bennyini batera okubeera nga ayimbira music we nga Bule watera okugamba mukwano gwange muganda wange akola analysis nti abayimbi abasinga bafaanana abawagizi baabwe. So ndabira ddala nga kyekyo kyennyini. Ndaba engeri gye bagulamu enkwacho etambula ku speed ya waggulu. Mu bivulu ebisinga otera okusanga nga batunda chapati, Rolex, michomo. Mu kino batunda nkwacho, batunda bigiji, n'amazzi, byonna ebitwaza enkwacho mu maaso bye basinga okubeera nga ate batunda mu kivulu kino ekiri ewankulukuku akawungezi k'olunaku olwaleero. So Uganda Police batekinze position, ndabawo ab'amagye nabo weebali, kosa ne Uber Security nabo weebali okulaba nti bakwasa eddembe bulungi libeere nga litambula bulungi. Wetunuulira embeera nga weekyafaananye, that is mu butebenkevu bw'ekivulu kino, ndowooza buli omu akyali wa ddembe. Sinnalabawo sayini yonna yakuva ku mulamwa, that is mu kutabangula eddembe eriri wano. So buli kimu kikyali bulungi nnyo. Full figure yakirimu yakikuttemu, kosa n'abayimbi bagenda okubeera nga bajja babeere nga tebawagira Alien Skin. Kale kambaye byonna ebigenda mu maaso essaawa eno tujja kuba nga tubongera n'ebirala bingi nnyo ebigenda okubeera nga bitambulira mu kivulu kino. Buli kivulu tutaddeyo abantu baffe, so magambo n'ebigenda obeerayo tugenda kuba tubibatuusaako. Nze lujja ne Tone ku ground, ng'olwaleero turepresentinze ba Fangon Forest. Amanya n'eddoboozi bampita architect Kyenkya Ashurafu Mukiibi, nga nze omu ku kwabo abakola mu Regico Construction Company Limited. Nze yakuba pulaani ennyumba eyo ne bannanga bitukola mu company. Ennyumba eno nga bw'ogiraba ekisookera ddala ya bisenge 5. Ya bisenge 5 nti ku ground floor ndiwe wano woolaba wano waliwo ebisenge 2 ebisulwamu. Ebisenge 2 ebisulwamu we wali ne kitchen, waliwo ne dining, waliwo ne sitting room nga ngazi bulungi. Then eri waggulu gy'ogenda okusanga master bedroom ennene obulungi kubanga mu kyo erimu walk-in closet nti omuntu amala kuyitamu n'alaba wardrobes ze ng'aziraba. Mwe muli master bedroom naye ina toilet yayo eri self contained, n'ebisenge byonna ebiri waggulu eyo biri self contained. Yes. So mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda neeyo? Ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti ne bweti. Kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kirooto kyo tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti, nendeba kuba ndowooza kankiyita dictator nti kyekyo kyenkuwadde kyoba okola ki, kyoba ozimba. Mba nina okufuba okulaba nti ekirooto kyoyo client nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga ebisenge 5 sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge 5 yaba ine ensonga lwaki ayaga ebisenge bimeka 5. Kati nze muyambako nti kino kisenge kibeere wano, kino kibeere wano ku nsonga eno n'eno, nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano, ku nsonga ya nti master bedroom yeetaaga privacy giteeke wano bweti. Kwegana ne mu designing nyumba enaalabika etya. Nze kye bimu architect bye tukola
kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality. Ati Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo. Era Katonda wanabakkiriza ojja genda okudda kwene ennyumba nga fe abali kati nga tuli mu kukola teyiro. Nazo tuzisiba. Ojja genda okudda kw'ennyumba ate nga ffe tuli mu kugisiiga langi. So kwegamba omuntu wakolagana nammwe teri kukyusa bakozi. Teri kukyusa bakozi. Tusobola we tuba tukanyiza bulungi. Omanye ebintu eby'emirimu gyaffe bya kukanya na kwesigaŋŋana. Client waba atwesize naga kati Logical gye nkutte. Era naffe obwesigwa bwe tetubusuula. Tusobola n'okugamba nti tuzimbe ennyumba tumuwa kisumuluzo. Ye n'akeera enkya ng'ayingira buyingizi. N'ayingira buyingizi nga bukimu tukikoze. Mu kuzimba ennyumba zino eza kalina nze naawe buli omu yali badde agyeyagaliza. Naye ebiseera ebimu tumanyi nti kalina z'abagagga bokka. Kituufu ekyo oba buli muntu asobola ozimba kalina ye wamba nga ngisobola nnyinza kukola ntya nange okuteekawo kalina. Biki bye nnina okutunulira? Kati ekintu ng'ekyo nga bwe nkugambye nti okuzimba ekkalina tekitandika butandisi nti tukitandikawa mu pulaani. Kati omuntu ayinza okuba nga ayagala ya bisenge 5 naye n'agamba nti nina ssente weezi ntugamba ebisenge 5 biza obutakola ki obutavaayo okusinziira ku ssente z'olina nti kola ebisenge 4 oba kola ebisenge 3. Nga bwe nkugambye nti aba alina okuva eno manyi tubikola mpola phases netugamba tutandise ku phase ya pulaani. Kati tugamba nti ku phase ya pulaani ffe nga Logical tujja kusaba bakakadde wajja kusaba $5,000. Nga bwe nkugambye nti biba byakuteesegana ne bakirayanti baffe. Tetuteekawo nti kyatteeka nti kukira pulaani mu Logical oba yakalina kakadde oba bukadde 2 oba $2,000 emba yakuteeseganya nti kirayanti wange azze enfuna ye eri bweti nti ne tulaba engeri gye tumukolera okusinziira kukola ki ku nfuna ye. Era omuntu ayinza okuba ayagala kalina nenga ssente aziina asobola n'agamba tukube pulaani n'awummulamu n'agamba tusime omusingi n'awummulamu. Tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi. Ennyumba eya bulijjo kisenge kimu, bisenge 2, bisenge 3. Kwegamba yonna kyonna nga kizimbibwa ne ba toilet ffe tubizimba.